Anybody around today? Nanga mwazo muidi muruhono muriye miceri muigute miceri tumuchine mahanu go kuzara ivu. Inaruwaha mwesije Hassan International ishebo mano munyankore ku rugo muri Western wayangire kuhagira government y'abashuma ya Museveni yabisi. Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid Mubarak. Abasalamu mwena himuri Eid Mubarak. Nimbendeza ide nungi mwabare kushika hizoba rukuru nkeri. Abasalamu mwena himuri ukwetorura Uganda yona nanagandi mahanga chikuru wori yo munya Uganda abokuba za kubaza gente z'abanya Uganda nahiza gente z'abasalamu bona. Eid Mubarak, Eid Mubarak. Mwabare kushika ahizoba erya Eid. Abasalamu mwena assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid Mubarak. Naam. Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid Mubarak. Mwabare kushika ahizoba runjeri ya Eid. Konka hinda gambira Eid twagiheza. Eid twagiheza abo kuba twagikaho n'ubwire bwagenda ahinda gambira gishani sha 8:29 shaha ni 8:29 izoba niryo rwa mukaga ibiri y'ukwezi n'umwenda umwaka turiyo mu 2022. Amen, 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 amen. Praise God, amen. Eid Mubarak. Whoever has managed to reach on this day safely. Nimbendezi izo barongeri ya Eid. Mwena basalamu bitu mutakayebwa itotwaheza kusara nk'abasalamu ashimwe kuba nagaruka murimo nagugarukaho ashimwe kuba nakora iki yanakora nagenda kikora. Struggle continues okurwanirira obusinge omwihanga ryitu rya Uganda nkukigendo misho Museveni otakatekateka ngo twaza kusara no jaguza izo bari ya Eid ngo twakwebwa ntukikubanza. Naam matina nkutumiddeko naam era n'abalala bangambye oti Eid Mubarak. Tumwesije Hassan International ishebo najja nterekanyize mbaramusyeho obwire butaka rugaho bukeira ntaka baramukizeho bitu mutabaruke Eid. Mukurike mu Eid mwebale okusala mwebale kusiba olunaku olw'eggulo abasobodde okusiba abatasobodde naye nga mwina nniya ey'okusiba oba okukkiriza kwonna mu mitima gyammwe oba mu myoyo gyammwe Omukama Katonda asobole okubasonyiwa era lwakuba temwasobodde. Abalala balwadde, abalala badde bali eyo batambula bali mu safari, abalala tebasobodde kusiiba lwa mbeera ya lubuto kyakulya, n'abandi tebabaasize kurugirira embeera zitali zimwe na zimwe. Naam, Yunus Ruswa naam agambye Eid Mubarak, takabbalallahu minna wa minkum. Webale tuuka ku lunaku olwa Eid. Ndi wano kafuluka ntawanya naye tetujja kwerabira Museveni tukyamubanja ate tetujja kumuleka tukyamubanja. Mwesije Ramadan tuli mu struggle Ramadan. Tofaayo inshallah bidin rahmani. Naam
Eid Mubarak. Sharing a video baganda bange. Musharing a video tuchali mukubanja. Tuchiriho ntubanza. Izobe ryanyu mwaze harigire ekikazi kizwire NRM na t-shirt ya NRM. Ahubwo kugira ngo cyo nicagira NRM kirebere Museveni ngo narabaho. Cyakwate biteteye cyabito mu convoy bakitire kiboko. Bakitera bacendo mukono. Ogwe niwe Museveni odanga yo no muwagira lika kube. Ate bakikubye mpole ekikazi ekyo. Bakinkubidde mpola naye kabakikube nasanyuse nnyo. Nkulisayo omukulembeze w'eggwanga lyaffe president w'eggwanga Sentamu Kyagulanyi Robert gyabadde yonna mukulisayo nti weebale okutuuka ku lunaku olwa Eid kulika ekkubo yonna gy'obadde era weebale okutuuka mu bantu n'obalaba n'obalamusaako n'osaala nabo n'abalala gy'ogenda okumalira olunaku olwaleero olwa Eid. Nkutumiddeko yonna gy'oli Mr. President w'eggwanga Uganda. Musharinge video bantu mwe, musharinge video n'abatahi banyu babasa kuba ne biza tubegiiteho naraba twegiiteho Uganda base kuba nezo misho hine amahurira ginho ni impurira nagarabamu nguhine omuntu kuruga omukikari ekya Buganda agizire ngu owekitiinisa president w'ihanga Sentamu Kyagulanyi Robert aka Bobi Wine ngu atakagezaho akiza omukikari kureba kabaka abo kugira ngo kabaka kajya ngo nenda kumureba so ni impurira ngo gari yo mu nkuba tenajya ngo nubwo nuko bagagambire but I'm hearing in rumors okay I'm just hearing in rumors. Sugar is that side. So abanya-Uganda nimbashaba tutakahwa mani kandi tugumizemo tukubasa gukora ki kundi ihanga ryitu na no kweberamo na no kwebesaho nk'abanya-Uganda. Ahubwo kuba Ugandeji twatutagirwanirire tina kugenda kubarwanira ahito ahiko mu Uganda twaza kubanka Kongo abo kuba bashiza aba ntubasa obutabakira nugo mazima ntubasa obutabakira batekatekire kutuyita kutumaraho Museveni bwabana ariyo mu campaign akabagambira yabamanyisage ngo mwena yajata eminyeto imukurebeji atabantu regime eji ibino bwenge bwingi munonga ba youth bino bwenge bwingi munonga ati mu abantu abakuru mukagenda mwarya mwasigaho ba youth Museveni nibo kimanye ngo tukatushemeye kuba tukoragana nibo yakimanye ngo tukatushemeye kuba tukoragana we are not ready to work with you. We are not ready to work with Museveni. Tutekatekire in any other means, but we are not ready to work with him. Tutekatekire kukoragana na NRM ejenguzi yanyu na nobuyayi bwanyu na nobushuma bwanyu wahura enguzi yanyu obuyayi bwanyu obushuma bwanyu tutekatekire kukoragana ni mu NRM. President w'ihanga ni Sentamu Kyagulanyi Robert niwe turi kumanya nko mwebembezi witu owihanga ryitu erya Uganda kandi tukuza kureka kubanza ntuza kubanza so ubwo we naho na planning ngo president atakaza kureba kabaka aho riyona nani kushaba ntebigambo byawo begareyo ahubwo kuba this is very serious imwe abantu abandi abatari baganda nimbasa kureba ekintu eki you take it as for granted abandi muruho mutambura ya is ready abandi muruho mutambura muruho mugira
ngo Abaganda ngo babaleke babereho ne kabaka waabwe. Imwe mukyogera Abaganda babaleke babeere ne kabaka waabwe tebibakwatako, naye tebinkwatako gye muli kweyo saawa zino, egenda ejja kukomawo gye muli. Mulina okukkiriza itwe Abanyankole n'abatali Banyankole tukayambaho Abaganda. Mulina okuyikiriza tukayambaho Abaganda. Twatutayambire Baganda nikigaruka wiitu. Ebyo bariho nibasyaho Abaganda nibigenda kugaruka nkyakare bigaruka wiitu. Hati orede muriho nimurebe kugenda omu maisho mu ihanga rya Buganda. Nibababinga omu mataka gaabo kifuba, nibombekamu enju kifuba. Noyebuuza aba ba MP ba ministers n'abandi abarikuhindura ngu n'abamaani owaabahi barugire tariyo mataka, owaabahi barugire tariyo mataka gokwombekamu amazu, omwanya gwokuza kukurakuranisa ensi zanyu muri bize nimwiba amataka g'Abaganda. Imwe bantu mwe, there are some things that you're going to regret with time. Ekinimbasa kukigamba egyeshaaha mukanga kukicenga egyeshaaha, but I know with time you'll understand it. Azuka Brown nakwakira wabare kushikaho sharing video munywano wanje. Kasenyiga kandukubi, kasenyiga kandukubi. Ahabwenki ninja tuyambeho Abaganda kurwanisa Museveni arekeraho kwiba itaka lya Buganda n'abantu be. Nyine enshonga zemerire zitaine muwasi yona, zitari mukubanganiza kwona. Mwahura Abanyayuganda mwe twatutemerire tukayambaho Abaganda. Museveni akiba amataka g'Abaganda n'abayayi be ba ministers ba generals n'abandi. Kwiba amataka ga Buganda, it is coming back to your countries, to your whatever, to your zones, kurgo mu western, kurgo nkahi bariho nibiza. Imwe mutakayemerera mukagira ngu thank you Azuka Brown, thank you. Yeah, ntwekaza kwizana ibitu ntushasha bambi. Senyigenda kubi nenshasha. Kongana Uganda nenshasha. Njo kurebera ito tukehayo twajya ngo reka tuteho face zitu, tuteye imitima yitu, tuteye buri kimwe cyona. Museveni atwite bitu bakimanye ngo akatwita ntumubinga. This is something very great, Ugandans. By the way, ekintu naffe tukiina ewaffe olwo lwogera bali kudemba yogedde omuggo bwe gukuba mukani mujjawo oba ogukasuka otya. Mujjawo olina okugujja mu nju. Hati ito ne bajjangu enkone keetera mu kabaro ogirenzi orugo nti omuggo bwe gukuba mujjawo ogukasuka wabweru waki, wabweru wa kale w'ekisaakaate. Enkone keetera mu kabaro ogirenzi orugo ahabwokuba noomanya ngu nkyakare niiwe neiza kukuteera. Weebale ku lw'olugero olwo lulungi nnyo, lulina amakulu mangi nnyo. So abo abantu abaganye okwegatta ku Baganda tulwanyise Museveni nakyemalira, omusi w'abantu, omusi w'abaana abato, omusi w'abakyala kubajjamu ensigo. Bwe tuba tetulwanyisiza Museveni ne famire ye, mwabagamba ebyo tebibakwatako, bikwata ku Baganda. Museveni akomawo gye muli, Museveni akomawo gye muli, Museveni naagaruka. Nyo ningambira na munonga abantu abali muri western ku rugo witu. Museveni naagaruka, amataka ge yatwire tigakuheza, it's not enough for him. Museveni aenda kwata enkore yona ebe yeye. So don't think that what he's doing in Uganda munagenda kukubaho, naagaruka nkore. Wait, temumurebera roho nataba na atambura umushoza z'obugabe oko mu ntembo za Rwampara kwatana na Ntungamo. Ariho nabihabiha Abanyayuganda ngu his grandfather killed the lion from there. They fought with the lion and he killed it from there. He was surveying the lands
because those hills and the mountains that are in Rwampara, Ntungamo, n'enshozi ezirimu ebyobugiiga, so enshozi zonna ezo zikaba ziri ez'obugabe, land z'obwakabaka. So kati bwe yalabye n'agamba wano nsobola kujjawo ettaka erikola seminti, nnyinza okujjamu kino, n'atambula n'agamba kanjiyeyo kano. Yabihabiha abanyankole abajja ati nyowe tate nkulu wanje ngwe yalwanira wano n'empologoma. Yalwanirawo ddi n'empologoma nga kitaawe yali si Munnayuganda? Akarwaniraho lyali n'empologoma nga kitaawe tatuuka nga mu Uganda tagimanyi. Ebyo Ssaabasajja Kabaka ow'e Buganda bwe yagamba, n'agamba mwegendereza abantu abajja ne babeerimbikako nga beefuula okuba babaagala okusinga nga bwe mweyagala. Abantu abo bazibu. So Museveni yajja ewaffe n'ayagala Ankole, n'ayagala okugisinga ffe Abanyankole abagibeeramu. Yakomenkereza atutte ebintu byaffe, akatwara Nkole yagitwara yagipe. Owulira okumanya yagitwala, yatwala ebintu by'Obwakabaka, n'ente z'Obwakabaka yazitwaliramu. Teyakoma ku ekyo, n'eŋŋoma y'Obwakabaka n'agitwala eri mu State House. Kati saawa zino bwe mba ndaba Abaganda abalala abeerimbise mu biti baganye okulwanirira Buganda, baganye kugirwanirira ng'Abaganda, kimpisa bubi nnyo era kinnuma nnyo 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 nnyo, lwakuba ekintu ekyo kyali kitubaddeko ewaffe mu Ankole, kyali kitubaddeko. The same yakikola Akabari Museveni. Mwahurra owakikozera Akabari Museveni. Hati mwa bakiriho ne mwesiga Museveni, mwesira mazita, ni mumwesiga nk'amazita. Museveni naaza kubababura. Nze kino ekintu kibagamba bulijjo ne bagamba Museveni mulaba n'aba NRM banne bamutya. Bw'okola ekintu bagamba agenda kukutta, ate nze atamuwagira, gwolooza ayinza okunkola ki? Oba gwe atamuwagira ayinza okukola ki? Muzuukuke tukkirize tufiire amazima, Uganda tuginunule. Lwakuba kyemmanyi temugenda kununula Buganda n'enunulwa yokka, no, tugenda kununula Uganda. Tugenda kununula Uganda. N'abasibe tubasumulule, tutandike buto Uganda empya. Mwahura Abanyayuganda mwe, tutandike buto Uganda empya. Otherwise Museveni naenda kuteera kurwanisha tukamwiyaho. Museveni takwenda mizaano yona. Mwahura naenda twaza kumuheekera tumukube ebyamazima. Museveni tumukube ebyamazima. Bwe tuba tugenda ku street, leka bino Nigeria bye yakola ebyo mubireke, okugenda ku street ne babeerawo ne bamalawo n'omwezi ne balemwa n'okuwamba eggwanga. Nabagamba bwe mugenda ku street Bannayuganda, temukkiriza kintu kyonna kuyingira mu ggwanga oba kufuluma. Bino bye beerambikamu, manya bizinesi zaffe zijja zikola ki? Temuwamba. Bwe bwoba oyagala kuwamba eggwanga osooka kuwamba kisaawe kya nnyonyi, n'owamba ebyentambula ebiyingira mu ggwanga. Owulira, eggwanga ne lisanyalala ne muliteeka ku bunkenke, nga naawe ekintu okyagala naye n'ogaana tekiyingira. Nze ngamba tugenda kuwangula, ntuza kumalira tukira kitulukwenda, ntuza kumalira tukire kitulukwenda Abanyayuganda mu ebinde katono. Senyiga andi bubi naye neekwatirira, ndiho ningezaho kwekwatirira abantu mwe, ningezaho kwekwatirira. So ensonga ya Uganda na Buganda tutakagireeba nk'ensonga eyorobi, tetugitunuulira ng'ensonga enyangu. Ensonga eyo y'amaanyi. Kandi nyo ninsaasira abantu abatali Baganda, nimbasaasira kushanga ngu oyina kamanyiiro, oroho n'omanyiira Omuganda,
oyina kamanyiro oroho nomanyira omuganda kwikiriza wayombeka hitaka lyeye omuganda yakwikiriza wakora business omunsi ye omuganda yakwikiriza wayekundira muri Buganda wahura ari omuganda hazo kirugayo yebembeza kabondo karinka akarimu waraji ngukaba kateta sana kubanga ngakora ki ngayogera negwe banange njagala tufune limitations oba tubere we tukoma tufune we tukoma nyondi omunyankore bitinko basa kwemerera muri Buganda kajanto omuganda atasana kogera kukabaka do ako kabaka manyiro ochogerera luddawa ekyo kyoroho n'ogamba n'okigambira nkahi toli Muganda lwaki tewazimba wammwe mwena kali mwirukangira Kampala nyoka nindeeba mwena buli omwe nayirukangira Kampala aba Abanyarwanda baroho nibesimisa Kampala kanimbareba bona baroho nibirukanga nibiza Kampala mbaratina wayombekireyo ebaremere kuombeka nkore yone baremere kuombeka ni mwiruka kuza kuhamba ibintu by'Abaganda ece kintu twenda kukitera murekera kuhamba ibintu by'Abaganda bayayimwe nkabajantero hanga kayemera yahange agency yagitamu boundaries nare sharusharo yayombeka abatoro yabato wabo abasoga yabato wabo Abaganda yabato wabo Abanyankore yabato wabo n'abakiga yabato wabo n'abakonzo yabato wabo n'abaruri yabato kwabo buri omwe wena yamutokweye ubwo ni Mukama Ruhanga niko yahangire jinsi konkimwe ahabwe miruru na nobutiguta omururu nobutakuta gwe gubaletedde okusanyawo ebintu by'Abaganda n'okubba ebintu by'Abaganda nyonka bagamba ati nyine side yinko basa kugwera abo kuba nyondi omunyankore hati nyoni ntandika atakwiza kwibita kali ya Buganda nimba ninyebe lyaki nantari kubasa kurigura baringuza nimba nimpambe lyaki abantu nimba nimbinga baki ndikumanya ngo tomorrow is coming nimanya nchakareriyo nyensya imwe bayayimwe ba NRM nomanya hine kintu kimuri kwegwa hariho kintu kituru kweta bukuru hine kintu ekituru kweta bukuru eji bukuru toineho kubasa kugiraba bukuru toineho kubasa kugiraba oba bukadde toina wogiyita imwe nimwe bakugenda kwa kamazu ganyu bakebuli kimwe kyone kimwombekire ahantu okushanga ngo kwibita kali omuntu wamubona abonesa kiri muto akujya ngo government yanyu niyo yaberwe kutegeka wahura konka bukuru nenda kubareta nare mpinda hinduka neza kubareta imwe nimbarahira abantu abibere itaka ly'Abaganda mukombeko mu mataka g'Abaganda muragaruga mukandi mubasigire byombeko enze icyo kibagamba buli nako buli amanyi ya betaka lya munne nali zimbamu ekyo ekizimbe kyozimbe mu kirisigala tukikwata tukiwo omunaku oli omunaku go wabbako ebintu yajo kubeera na nyini kintu ekyo omunaku gwe mwajjako ebintu yagenda okubeera na nyini kintu ekyo tosobola kulaba abantu nga bannaku buli omu ayina wayagala okwesimba abeeko kafuna azimbeko akayumba ke kasiisira ke n'okwata n'obbetaka eryo n'olizimbako ekizimbe n'oteekako akedi n'oteekako ki nze mbalayirira wallahi olunaku olwo mulimba olunaku olwo tugenda kukwata ebintu eby'omugagga eyeefula omugagga tubiwe omunaku oli gwagoba ku ttaka tugenda biwa omunaku oli gwe wagoba ku ttaka nze ekintu kino kibagamba buli lunaku bannayuganda bw'oba omanyi nti wabba ekintu kya munno wabba ettaka lya munno oyina ekintu ekiwaatwire kitali kyawe iwe mmanya ngwe shaha yona tukikwaka
ebyo Museveni byaruho n'ababiha bihana yeta Ruhanga oyo Museveni atambula ne toyi mwena mumulaba nti Museveni ayina toyi gyatambula nayo ayina ekihoronye kyakugenda nakyo nazo mutoya parkinga omuhanda gwona gwita gye atemba mu kirore kyeye kuza kweyamba oyo gwe muyita Katonda gwe mugulumizo oyo ekisiraano oyo gwe muyita Katonda nemwe bwe mulaba Katonda mu abantu ba NRM Katonda mumutegeera muti Ruhanga ni mumucenga mutanjo kubabuuza munyagira bintu by'abanya Uganda mwanyaga ebintu by'abanya Uganda bituleka mbagambire Museveni kirizoba kiri mushana buli argoho bukusheshere Museveni oracenga Uganda ebintu byokozire Uganda na n'abanya Uganda biwashangira mu ihanga lyabo Uganda Museveni orayizusya you will regret you and your family na nobo butobo roho no tambuza no yitabantu no teka ngo iza kumaraho Museveni nsegenda kulema wallahi nkurayirira nsejja kulema nobora yete Ruhango kagambira abana bawo kabajye oti Uganda ne yanje Uganda Museveni Uganda ti yawe kandi tori na munya Uganda ahwencho tagambira abana bawo tori munya Uganda ahwencho takubagambira ngo kachera wahamba Uganda Museveni yetimbire China ekyo otimbire kaya we China nyoni nkugambira Museveni otimbire China bito timbire kaya we China ito ntubegamba erizoba okwantu kimanya no turonda nchakaresha yo na no tuyaho anytime Ruhanga karanyambe ndiyareba government erigarkaho yabatanyambere oriyaye meronyite konka Museveni kayawe ryafa kubi iwe neka yawe muryafa kubi emari y'abanya Uganda na marra amaziga ge mukabiza abana Uganda Museveni and your family wabura muri kaba amaziga simanyo oba muri kaba amaziga ki edomora muri kaba domora mekeza amaziga gwe ne family yo mwabona sihanga muitabanya Uganda mwayeta bamani bitu Museveni abanya Uganda boyisire iwe neka yawe you will regret one time you will regret otakareba omunya Uganda na yemeraho na sasa inobushasi narra numbabingo mataka gabo numbabingo maporoti gabo numbita cause of their land zabo mataka gabo obwire tuburiya butahibwa abo Museveni Ruhanga ryarwaho nakutukwatira kandi otakayerebo kayeto wamani Ruhanga nabasa kutere kirwire Museveni akakutere kirwire cyo takarebaga okajunda oruhono oreba okajunda omanye okuvunda ngoraba Katonda yinzo kukubebala inovunda ngoraba Museveni otachine na mani go kujoti Uganda munyambe oyetimbire China Museveni na neka ya umwetimbire China bebyana byo byano orebe byana byawe bya bastard kids ebiwazire ebisirani byabana ebyo rutabani rwanda ugenda nduhita abantu kaharaka ukaroni kagenda nikabinga abantu amataka karoni kabinga abantu amataka tina takareba karinankeji karoni kabinga abantu amataka kabaragara entebe karoni kabinga abantu ko yona hona nikehindura nkahaguzire konkezo sente nyendo mayingunezo muhiwo mushoro ezimurhoni mubona bonisiza babanya Uganda munasonywa ni namukafuru naye nja kwogera nobunde ni nshasha niza kugamba mahura so Museveni areke kubakanga kanga abanya Uganda mwe ikindi kumanya mutinire kuzabuza street
mutinira kuza street nimuhurira murinzire Museveni afe konka Museveni takwenda kuferizo abo kuba niba yituru gukora mwena nimujyango tukamukwasa ruhanga konka tutakamukwasize ruhanga Museveni yenzira tegeka makama gona yihindure mukama wa makama banya Uganda mu Museveni mutamwikiriza akatwara Buganda Museveni mutamwikiriza akazanisa Buganda niyo tusigizo mu makama gona nicyo kurebera nitwa abanyankore turigire twajya ngo apana this has gone beyond cyarengesereza Buganda niyo tusigize in strong kingdoms in Uganda mwahura niyo tusigize as a strong kingdom in Uganda. You studied about Ankole, you heard how Ankole was. It was very strong. You studied about Bunyoro. Mukahurra Bunyoro. Ekabiri y'amane kandi ejumero mukama kabarega. Omugabentare no hataramushomereho. The Ankole kingdom, the Chwezi. Mukabashomaho mwabetegereza. But the standing kingdom which has tried to stand for all the years is Buganda. Itu abandi bakatumara mani. Buganda niyo tusigize. De dobozi de tusigazizo kukaba. Tukara tukajyango ayi mukama tuyambe. Tusigize Buganda yeji. Kabara chere bakatwara Buganda bakayita kabaka. Hona shi Uganda ne baba tajihamba yona. Reka mbuze abanya Uganda ne baba tajihamba izo kabagira ngu nimutekateka ngu mukahona the foreigners but Uganda we are still under foreigners control murone mukireba tinata kukireba mwahura turuhon tugezeho kurwana turwanirira nk'abanya Uganda garikeho omunyankora yemanye ajyate ndiyo munyankora ashemererwa munsi yenkore umuganda yemanye ashemererwa muri Buganda ajyate ndi Muganda omushoga yemanye ashemererwa muri Bushoga ajyate ndiki ndi Musoga. You people, you didn't know how this thing was controlled. Tumuramanyire obugabe na nobukama nobwakabaka bwali buli controlled how oba butya kabaka nibo babe bashaka bapakasiza bashakirense zabo Bugande keshakira Buganda nkore shakira nkore tore shakira toro bunyore shakira bunyoro wahura ahabo kujangu the kings are the people nibo babene babasha kusya abantu bahanse obusasi bwabo nibamanya umuntu wahanse na shashata konka waza kuzo mu kintu turi kweta republic abashuma abahambi abisi buri omwe nashahura nagarro mu shahoye buri omwe akora ngaza mu nsawoye mwahura abanya Uganda mu kabere habaho president obwire bwa bakabaka mutesa tu akabashakira enshaku ibiri yarapakalisiza abantu emirundi ebiri atya eno yali kabaka at the same time yali president w'eggwanga nga yakulira obwakabaka bwonna kabaka mutesa tu sente bwe zajjanga yafubanga nnyo Ankole ng'agiwa Bunyoro agiwa n'amalala obwakabaka obulala Busoga babawa n'abalala akyoli bonna nga bafuna lwakuba eggwanga lyali limu nga tutandise okwetwala nga bannayuganda oba okwefuga nga bannayuganda owulira naye we wajja bano obubbi kutandikira ku Obote Amini ba Museveni abo boona okureeba wahurira bareeba ngu sente zishemeye kuba nizirugwa omu makama omu nshako z'aheeru z'abazungu zishemeye kuba nizikoma omu republic yonka mwahurira so they forgot about monarchy
That's why you see Museveni aruhona arwana munonga kabaka afe naenda muita muyo mwahura abanyayuganda mu Museveni gishahana arwana munonga kabaka rugeho naye mbagamba mu abaganda n'abatali baganda, let us try our best. Museveni atakaita kabaka. Museveni ayisira abantu bingi, very responsible people. Museveni abantu abayisire, they are very 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 many people. Museveni ayisira abantu bingi munonga konka byona natina kufaka basigo munsi. Aka kasajja kakule ttima katya kusikuleka abantu abo munsi nekera biranguka basinga emyaka. Museveni akebwa ngo abantu abo nabakire emyaka ne mukuru. Museveni nokira kabaka emyaka nka 20 25 rafure abo kuwa ine emyaka 86 hati 66 years yuasi. I mean 86 years yuasi. Kabaka yahise emyaka 66 hati wa difference nari ntano soto kugireba abo kino yendo ofena no mwana muto iwa kuzire ko okasiye emyaka ejiyona kasiza okakurita mano iza kufa kubi. Museveni na family yawe muza kufa kubi musitane n'abakurugire mubona ne baza kufa kubi neka yawe lyafa kubi no iza kufa nkeka ya Farao Museveni. Abasiramu be bamanyi Firawuna yali musajja yeyita Katonda, yali musajja yeyita w'amaanyi, yali yeyita muntu w'amaanyi nnyo. Firawuna yatuuka okweyita Katonda. Bano ba Musa ba Moses Katonda jjajja abatumire ba Moses bajje okujjayo abantu okubanulwa kubajja mu mikono gya Farao. Kyabatwalira ebbanga okumanya Katonda ali munyiiva eri Firawuna oyo Farao. Amazzi gamutwala, amazzi gababika n'abantu be, gamubika n'abantu be. Ku lw'obusungu bwa Katonda bwalina n'amazzi ne gamuwanda ne gamusuula ku lukalu, n'olukalu ne lugamba tetumwagala, ne lulya nga terumwagala. Ne Katonda n'alagira ettaka limuleke abeere awo. Naye nga ava ku kintu kyonna ekyewakana Farao. N'ate Farao y'ekisa kye yali alina ne mu Qur'ani bamwogerako ne bamugambawo Farao yali muyambi, yali ayamba abantu ba bulijjo. Farao yali ayamba abantu ba bulijjo ng'amanyi abanaku, abaweereza emmere, abawa amazzi, abawa ebyo yabikola. Ne Mukama Katonda yamwogerako mu kitabo ekitukuvu ekya Qur'ani, yamwogerako n'agamba yakola ebintu byonna bye yakoze, naye yali alina ekisa. Kati Museveni ddala ne bwe tugamba twejjuse bannange, Museveni kintu kityo tuyinza okumujjukirako ne tugamba bambi yakola kino. Abanyayuganda tutwayanga kale mujje mugire kimwagamba. Museveni tubaasa kumwizukaho ki? Tugambe Museveni yakola kino ku lw'Abannayuganda. Kiki kye tusobola omujjukirako? Kiriwa? Buli omu yenna yeewuunya, buli omu yeewuunya, era ekibuuzo ekyo bwe nkibabuuza tera akiddamu. Nabaddeyo namulabe nange naye nga mukulike eyo bannange. Mwebale okwagaliza pulezidenti waffe ebirungi. Mwebalire ddala. Mwebale okumwagala. Oyo pulezidenti Uganda gwe yalonda. So nze wano lwentuulaawo ne neebuuza ne ŋŋamba ddala wallahi Museveni
kiki kyakoledde Abannayuganda nenkinoonya nekibula nenkwata ne mu mutwe nempulira nga ninga ameze ekiwalaata nimpulira namera n'oluhara. Wahura masanyalaze ebbeeyi ntono. Museveni yajja Uganda okugiwamba amazzi gaali ga bwereere, tabalimbanga. Amazzi gaali ga bwereere, amasanyalaze mu disitulikiti gye mmanyi gye nakuliramu ey'e Kasese gaali ga bwereere. Amazzi gaali ga bwereere ng'osasula ssente ntono nnyo eza saaviisi. Saaviisi just kujja kukola saaviisi. Waya zikaddiye bino biki okitegeera naye byonna yabifuula bya ssente n'abifuula bibye. Ogwe ni Museveni. Abamanyi Kasese Kilembe Mines mugimanyi. Kilembe Mines mugimanyi. Kilembe Mines teri abasajja abakulu abazeeyi abakyaliwo kati Katonda bawadde obuwangazi abakyaliwo. Abazadde bakolera mu Kilembe Mines teri atagimanyi tina takugimanya Kilembe Mines. Amashanyalazi gakagalya gabusha, amizi gakagalya gabusha, ebyokulya bikaba birye byabusha, all services ez'abantu, transport ya bwereere. Museveni kiyizire yatunda ebyuma bya Kilembe Mines n'abimalawo. Idi Amini Dada yali yazimba omulongo side zeeyo mu northern satellite etangaza Uganda yonna nga ye security. Museveni bwe yajja omulongooti ogwo yagujjako akagwihawo. Abantu Abannayuganda bonna bawulirizanga ku TV radio nga yemu Radio Uganda, teri yali atagimanyi Radio Uganda nga ye radio ewuliriddwa ensi yonna, ewulirirwa nsi yonna. Museveni yagijjako. Okumanya Museveni n'omanyiira ne TV za Buganda ez'Obwakabaka saawa zino zoogera NRM mpambe. Mwaba kyalina emitima egirowooleza n'okusaasira Museveni. Mulabe ennyanja. Ennyanja etuuseewa. Ennyanja hino omuntu akulya ekyennyanja akujja ati naagula ekyennyanja kyanye kiki n'akirya akabigabira Abahindi akabiguza yabiha Abahindi. Ogwe ni Museveni. Mwahura Museveni taine karungi kakolire Uganda. Nze mumpe ekintu Museveni kye yali akoledde Uganda ne mugamba kino akikoze ne muntu wa bulijjo n'akifuna mu kiriwa. Abalimba bwe yaleeta dembe kye ly'okutta abantu. Bannayuganda wallahi nze mbalira muyimuke tukwate emmundu tukube Museveni. Muzuukuke tukwate emmundu tukube Museveni. Ebyo byakuza kuba mumanyamanyira n'abagambira temusaana kwogera ku mmundu zange. Emmundu zizo. Emmundu za Museveni Bannayuganda. Emmundu za Museveni. Emmundu ezo zaffe. Ndoza mwamulaba ejjuzi bintu bye yakoze mu ggwanga erya Congo era semu eggwanga lyerimu erya Congo. Excuse me. Abagambe munansonyi wandwadde nduwire bitu ninyenda nga mbaale Museveni. Lwaki soogera ku Museveni? Nina okwogera ku Museveni. Ekiro mbadde neebase Bannayuganda kambalootere ekirooto kye naloose. Tubadde tuli awo nga tuli wantu siwategeera waliwo amazzi gakulukuta nga gakulukutira ddala amazzi gakulukuta nga mangi galimu n'amayinja gano amayinja g'omu mazzi gana ga ballstones bitontugete nkulungu tugayita ga nkulungu mu Luganda sigamanyi gana ameero agabeera mu mazzi agakulukuta. Amizi ganshobire hati kimbe ndi aho nempulira mbwe eddoboozi gye nabadde mbadde mu bitundu egyo nawangalira ebyekasese nnyo
waliwo awantu we bayita saidi z'erukooki eyo. Kati mbu ne tuwulira eddoboozi libadde lya Kabaka Muwenda Mutebi yennyini ono aliwo Ssaabasajja. Mbu n'agamba kimala tukooye era tukooye bwe kuba kuyiwa musaayi nsazeewo tuyiwe omusaayi. Bannayuganda nakulabidde. Mbadde mmanyi mazima aga Katonda, mbadde mmanyi mazima. Akasajja kaleese ennyonyi ne zikuba abantu ne zibatta, naye ng'abantu beeyongera okujja nga bangi, ng'ensi yonna myufu, ensi yonna bene etukule tukwai nga reedi olaba abantu. Natta abantu ne bagwa mu mazzi ng'olaba nga bw'olaba Red Sea. Amazzi gonna nga musaayi gakulukuta musaayi. Bannayuganda nga ne mu kirooto ndoota ng'amazzi gakulukuta nga omusajja n'akuba ennyonyi ne zimala ne zidduka zokka ne zigenda. Abantu nga beeyongedde kujja bwe bati nga bangi. Kabaka n'agamba temuzza bigere mabega okuggyako mweyongere okukola ki? Okugenda mu maaso. Kati balamu gye nabadde Kaseese, Kabaka ali Kampala ng'ayogera eddoboozi ndiwulira mu kirooto naye nze nga ndi Kaseese. Owulira? Bannange, Bannayuganda, Museveni wallahi ekirooto kye naloose twamuwangudde, era Museveni tasobola kutuwangula. Nze kyemmanyi nga tusituse. Kati mulabe omusajja tutandise kumuloota mu birooto. Mulowooza busungu ki bwe tulina ku ggwanga lyaffe? Enkomerero abasirikale emmundu bazikutte mu ngalo nga batutunulira butunulizi bwe bati. Emmundu bazikutte mu ngalo. So Bannayuganda, ekyo kitegeeza tetuggwa maanyi. Tutakayihwa masiko kandi tutakahwa maanyi. Museveni ntumubaasa. Myaka ki egitusobola, myaka ki egyo egitusobola egya Museveni egyo? Emyaka 86 kati giijo gikulunkuse, agenda mu 9 abula emyaka 4. Kino ekisanja agenda kimala nga alina emyaka 9. Naye ng'akimalako kye tugenda okukkiriza akimaleko. Wallahi Museveni si wakukkiriza wadde ne guno omwaka gwennyini si wakukkiriza gumalako. Museveni ali mu kupanga bintu bingi nnyo. Era temuwulira lockdown gye boogera. Lockdown eri mu kwetooloola. Uganda saawa yonna tugenda mu lockdown. Mwahura eshaha yonna tugenda mu lockdown Uganda. Nibenda kwetooloola akirwale kya corona. Kwonka the limited time gye bawadde Ssaabasajja Kabaka okussa omukono, it's like gye babala. Batugalire baddemu batuwambe omulundi ogwokubiri. Uganda eddemu efuga Omunyarwanda. Tujja kuba tulazeewa Bannayuganda. Tujja kuba tulazeewa. Nyoreka mbagambira mazima, Uganda yagaruka kwamba Omunyarwanda arukuruga mu family ya Museveni na n'Omunyarwanda weena. Nze nabagamba ekintu kino kyange nze kirambulula, aranyanga nyange arankunda nkunde. Tewavaayo omuntu yenna ng'ava mu Western n'abalimba bw'agenda kwesimba kuba president ne mumuwa akalulu. Temukigeza. Ne Kyagulanyi bw'ali bamaze okutufuga ng'ayagala omuntu omulala, mulindeko tusooke twetegereze. Mube mulinzireho twetegereze, tusooke tujje amayinja mu bijanjaalo. Mulindeko ekintu ekyo mukirindengako. Ne bwe tuba tetuliiwo nga Museveni yatutta, ne bwe tuba nga tuli baawo ffe abalirwanyisa ekintu ekyo. Nze kino nkibagamba, omuntu ataleba bihangu yaruga muri Western. Okay. Omuntu ataleba bihangu yaruga muri Western
Ngunaenda kukola ki? Ngunaenda kutegeka Uganda. No, tabalimbanga ffe waffe bamala dda kwetabangula. Tuli katogo. Tuli katogo. Abayaaye baatuwamba tuli katogo. Ffe twagala kwawula ebijanjaalo mu mayinja. Afazali giri bagikuluka emyaka nga 20. Nkola eribe maze kwesetinga. Western eribe maze kwetereza. Naye ku ssaawa zino Kyagulanyi agira afuga. Ffe tetuyina buzibu mu ekyo. Twakoowa dda. Marcel, muwulire bannayuganda bannange, tetulina buzibu mu ekyo. Ebyo gundi byagenda okubalimbalimba. Manya omuntu waba tavudde mu Western tasobola kufuga. Ani abagamba Uganda yatondebwa kufugibwa abantu abava mu Western? Owache bagambire no habashuma mmwe imwe bayayimu. Abayayi bayikweke waffe ne bayiga n'ennimi zaffe. Ennimi baziyiga. Ennimi baziyiga. Mwahura. So omuntu wena tarugo muri Western akaba biha nze simanya nyowe ndyamu. Mpozi Museveni opange byopanga ozijeho nga bukyali naye nze nakugamba mu Western. Noiza kundebe kindi kukola. Abanyankwere ne bakumanya Museveni ne bakumanya. So you have no any other alternative. Prince Lambert nkulamusiza webale okubeererawo Uganda mwana gwe. Banange omuvubuka ono ebintu byakola birungi nnyo ate by'amaanyi. Prince Lambert webale struggle ate webale okwebeeramu n'obeera true munyankole kandi webale kukundihanga lyawo. Webale kuba omushaija nkwata ngabo, webale kuba omushaija nkwata buta. Wahurra abasiiza bakatwetamu bayeta banyankole but they are not. Ncho kurebera tinkuhageranya omuntu kurugo muri Western ngo abe president wihanga. No. Ekyo tinkukiikiriza. Wahura tinkubasa kukiikiriza. Nobwariza nabihata nobwariza nayesigira amazita akushamarika. Turyamuremesa taritegeka. Bawulira. So fenga fa abanyankole tusazeewo tugenda ne Kyagulanyi ate twasalawo tugenda ne Kyagulanyi yo ito witu tuketa mwakale twaroha abo cyo kubanza twandibadde tusanyuka nga tulina kabaka waffe wali. Wahura tukabe tushemerire. Bannange kantwala omukisa guno okwanjula bana abantu betukola nabo naddala nnyo okuva mu Western. Tulina omuwala gwe bayita n'insiima gift. Ogwo mwana n'omushiki konka nenkwata ngabo nenkwata buta n'omushiki atakwetinirira. Tulina kankunda Maureen nawe nenkwata buta n'omushiki atari kutiina. Abo be baana bali mu kuva mu Western. Tulina Prince Lambert sofa bemmanyinze mu Western abaana botasobola kusala muliso n'omugamba kino Museveni ayogedde kino nakukkiriza tosobola. Because they have seen how much they have suffered. Fe waffe tubonyebonye bibanja babitutte. Nga toli munyarwanda oyina eddoboozi ankole. Ate nga tova mu family ya Gundo oyina eddoboozi mu ankole. Oyogera ngani? So ababaana nibo tuyine jeshaha omuri Western n'abaana nkwata ngabo nkwata buta nturwana nabo tubine. Because they decided to, if it's death, let it be death, but they will stick on point. Tomulisa nguzi ffe be baana betwagala betukiriza tufe nabo.
twakiriza tufe nabo batutte Western etumanye mbu batutta naye twali tetuwagira Museveni. Mwahurra ito tukikiriza Museveni atukore cyaro kuhura nayenda naye amazima tujja gogera. Wahurra amazima tugenda gogera ito amazima tuza kufa tugagambira. Tukuza kuhagira abashuma abatuherizeho itaka batuherizeho buri kimwe turi abanyankore itaka neryitu hate mbabo bari Buganda bantumwe muimuke turwanira abaganda tubayambeho era nyongero basima abana abo akankunda Maurini Prince Lambert ne Gift boto inacho sobola okwogera sawa zino ato inacho bagamba mbwenu turi nabo tuyo mu struggle nabo olusi mukama Katonda bwali batuyambi Uganda neterera olibo olyawo nabo bali ebazibwa ng'abantu abava mu Western abagezako kulwanirira eggwanga lyabwe n'eddembe ly'obuntu. Si buli omuntu asobola kuva eri n'alwanirira eddembe ly'obuntu. Taruho abangi batya omuntu okuvayo n'ogenda mu kamera n'ogitunulamu booti okukimanya ngu Museveni aroho nakureeba okukimanya ngu ekitaba nikikureeba kine ba mafia si kyangu. Waliwo ne bano wenyini bakunoonya kukutta nga Museveni olusi nabo si yabatumye nabo bakunoonya lwakuba balemesa akawogo. Mwebali ba ministers baani wona mwebali kati gundi wakusanga takulyawo ono omusajja ono Asadu bwakukwata takulyawo notekateka kakuleka amanya alira ku Museveni. Mwahurra abo bona ne balira Museveni konka ninja ntutakaho amani ntuza kuhendera tuhangwire Uganda ntuza kujigarura mikono y'abanya Uganda. Eranze nabagamba bweba mundu ze nambejo mwe sasa erisoka mulimpe zamanyi wenditeka ate kyemanyi ejja kubasuwadiru biri babiwobe nabwe wawe bakabe naye nze manyi wenditeka nemba kwata waluma berimbise wafe befula ba Westerners naye nze manyi wenyiga nenkwata obuli omu nakuba endulu ne bagamba kweri buli omu nagamba kweri. Some backup please, I still for you. Just backup. Hold it. There is no paper. A jerrycan has no paper. It has no paper. Yeah. Okay. So baganda bange temugwa manyi Uganda yaffe. This is steam. Okay. So Uganda yaffe nze nabagambe omuntu yenna ali wano agamba mutasobola kulwanirira Muganda nze ngamba okyayina ennaku. Nze mbalayirira wallahi muyina ennaku. Tindiza wawe tebula kyamuleeta nti sirijja wuwo tebula kikoze ki tewabula kimulese wakira ajja kujja kusaba akambe. Owulira imwe nimugamba Baganda manya Baganda konka Baganda kibala abakwate bakabamara maani. Hata nimuzagaruka kugambira nkai likamba buzi kibala abamara maani nimuzagambira nkai nibwo bukama butwasigaza obwa Buganda bwonka buti Buganda nibwo bukama butwasigaza mu ihanga lyona na nesi z'abazungu nizimanya Uganda hariyo kabaka. So omushaija ogu bakwata bakamwihaho ntugenda kubona abanya Uganda mutamureba nka kabaka mukamweta wa Buganda ubwo musiza is worth it for the entire Uganda ahabukuba atukwatirire for long time.
atukwatirira obwire buringa wahura so Buganda egi yabeereho tukagireeba nk'itwe abanyayuganda tukareeba Buganda eriho Buganda neebaasa kuyamba for the tomorrow okugarraho obukama bwanyu abe banyagiire obugabe Buganda ejja kujja ekuyambe owulira Buganda egenda kujja ekuyambe lwakuba yeerudde mu nnono zonna ennono eziruddewo Buganda obwakabaka bwawe buluddewo Bukyobota akuba kabaka n'abaddusa bwe twava ku Obote Buganda tegwanga wansi up to now. Excuse me. Buganda tekagwaga hansi up to now Buganda kiriho neegenda mu misho. So bwe tuba tulwana iwe atine majezo kusitama hansi okemero kajoti Buganda eveewo ejja kuvaawo naye naawe you will regret. Nze mbagamba you will regret for tomorrow. You will regret. Tuyina okulwana n'amaani mingi munonga tukayamba abasiiza Baganda n'abakazi Baganda Buganda kagumaho. Ninyenda murebe gishaha kumanya ngo Buganda eri mu buhambi bagihambire n'amazima. Yono omanye ikintu tinkumaraga kigamba kukikuratira nimbaza nakyetegereza. Nyo nkampurira mukama wita Fred Rumbu yakugamba muhurikiriza konka ebintu ebyayizire nagamba n'amazima ebintu ebiri kukirayo bwingi n'amazima mwahurira ebintu ebikukirayo bwingi agambire amazima ekyo nakyo mukimukundire na n'Abaganda bokurwanisa Fred Rumbu ye be careful ate mwegendereze. Abaganda bokurwanisa Fred Rumbu ye be careful lwakuba singa si Fred Rumbu ye wallahi omwana akubye enduru omwana akubye enduru bwe kuba kulwala mutwe yalwala ddo omutwe akubye enduru ng'akuba enduru kabaka agenda awo otegerera n'ogamba twawula ebijanjalo mu mayinja tofumba bijanjalo na mayinja lwakuba bw'olumiramu ejjinja mu kijanjalo ojja kitegeeramu enjawulo. Rumbu ye musajja Muganda yo ndiyo munyankole tinde Muganda nikibagambira bulijo ndiyo munyankole tinde Muganda konka Rumbu ye n'omushaija Omuganda. Museveni ne bwakera natta Rumbu ye leero n'amujja ku nsi ya Katonda. Wallahi Rumbu ye must be remembered in heroes of Buganda. Rumbu ye is a hero nga simizannyo sikukola ki is a hero. Omulimo gwakoze tegukolebwa muntu ayina okutya, tegukolebwa muntu ayina katengo. Omulimo omusajja oyo gwakoze era musaana mumuyozeyoze mwozeyoze olunaku lwe yasinga omusango nga Kizepa ayagala kumumalawo nakyemalira Museveni. Abalala baali mu nkubo nga bagamba Rumbu ye sente yazirya oba tebamusiba. Ndowooza mwabirabye ku CNN ne mubiraba mu international whatever broadcasting amawulire gonna mwabirabye temubirebere. Kati abaali boogera Rumbu yali alimba yeewambye ebyo ebisajja bya NRM. Waliwo luno olwana haramu luno lwe bazaalira oba baluzaalira mu bwenzi Katonda nsonyiwe oba njogedde bubi owulira naye olwo olwana olwo luyinza okuba terumanyi na kitaawe. Olwo olwana olweyita lugodfazo olwo olwana haramu nnyo. Godfather Sitani mwana haramu yennyini Sirani. Kati Godfather njagala aveeyo muluntagingira olusiro olwo. Nze Godfather njagala aveeyo ayogere Rumbu ye nga bwe yeewamba ebigambo byayogeranga emabega. Rumbu ye yeewamba ng'onyonyonyo yeewamba kale waaba yeewamba bwe wawulidde amawulire ago gakuyisiza gatya
gwe kyanaggwe gwe kyabula kitaawe ne saava Ludiini Lubowa saava luno bwe mwali muli awo musirikira muli ebinnyo mwagala omwana Museveni amutte muli mumuwaayo mu ngalo zengo nga mwagala Museveni amutte naye mulimba Lumbuye temujja mufuna temujja kufuna access ya Lumbuye owulira temujja kufuna access ya Lumbuye kumutta nze mbabuulira nze nabagamba mba mwagala kutta Lumbuye mugenda kusooka mujjewo ba bloggers bonna mubamalewo mu nsi yonna gye bali abe Uganda bwe mumala okubafuna munoonye Lumbuye naye era ajja kusigala abalemi nze mbabuulira temusobola mufuna Lumbuye is someone now who is more safe omwana alwaniridde Obuganda Lumbuye akubye endulu ne Buganda omwana kalwanirire Buganda temwandibadde nga mumusasulamu maziga abangi abalala ne mwagala omwana mumuweeyo mukimanyi emikono gye mumuwaayo gwe Omuganda oli mukuwaayo Lumbuye Kigunda owaayo Lumbuye ddala kweri ddala lwaki ota munno lwaki owaayo omwana wa nnyoko omwana wa kitaawo oyo mba mugamba waba muganda munno ngamba ebbeere muba mwayonka limu liba libbeere limu erya Nambi muva ku ttabi limu ne Lumbuye oyimirira ota n'okwata omugwira n'ogamba ate munno n'okwata omwana n'ojja ngu bamuyite mwene muri biijukuru ba Nambi muri Abaganda n'ogambira mutahiwa ngu amuyite omuntu ow'okumuha ati Munya-Uganda bannange sente zigenda kubatuusa wabi Bannayuganda zigenda kubatuusa wabi oludda olulala sente muzeesonyiwenga twogere amazima gatufuula ab'eddembe Uganda twogere amazima gatufuula ab'eddembe ate go njagala olabe bino ebyana bino ebirimu manya bigodifaza manya byana byani bino Omuganda yenna alwanyisa Buganda nyoti ndi Muganda biito Muganda yemerire mu kiti ky'okuyita Muganda mutaahiwe mugezeeko munoonyereza mumulabe mumwetegereze mulabe gy'ava nze kino nkyogera sitamidde siri mulwadde naye mwegendereza ate mumulabe gy'ava omuntu agezezaako okulwanyisa Buganda nga Muganda yeeyita Muganda bakuyitaani bampita gundi bampitaani ng'ayina erinnya lyonna ery'Oluganda mugezeeko nnyo mumugoberere kati ddala bwe muba mulaba oyo Godfather nga mumwetegereza tenaayanga nyondi omunyankole konkiyo tokurebera kimwe kya Godfather kiringa ekiva sayidi zeeyo waffe sayidi zeeyo mwe temukiraba muba mukyetegereza mwe temugulaba gulinga oguva Western guli mu Baganda gulwana ntalo z'Abaganda kubatta ebyo bye musaana mukubire ddala mubikube mubibuuze gye byava mubuuze abayaabo gye baava nze ngamba kyekyandibadde beta omanyi nze ntera nnyo waliwo omusajja gwe ntera nnyo okugoberera gwe bayita Lutamaguzi musajja mugezi nnyo Lutamaguzi yakugambirawo ddala n'akugamba bwe kuba kusosola leka tusosole naye tumanye amazima ffe baani kyekiseera gwe Omuganda okumanya ani Omuganda n'atali Muganda owulira gwe Omuganda olina okukimanya
ani muganda ani atali muganda. Omuntu tageza n'akulimba n'agamba oleeta tribalism, oleeta kusosola mu bantu, ososola mu mawanga. Ekyo ekintu mutakiikiriza. Egyo yona ni propaganda ya Museveni yaize n'ategeka Uganda. Ni propaganda za Museveni. Omuganda wenunule. Nze ngamba sente ze basoloza ezo manya tuyitamu tusoza sente za jindi, sente za gundi, za AIDS and what. Ezo sente bazisoloze muzigule mundu. We back you, tubayambe. Muzigule mundu, ate tetubayamba, tuba tweyamba. Actually tuba tweyamba, tuba tutakubayamba baganda. Tuba tweyamba. Lwakuba ekisirani kye tuyina ne sitaani n'omukyeno na sirimu gye tuyina eta Uganda ye Museveni. Sirimu, kansa, sitaani biki bye musabira n'amakyaki gajja kuvaawo. Okusaba kujja kuba kuweddeyo, tujja kuba tuze mu biseera ebyedda nga Uganda nnungi. Nga Katonda ky'omugamba akireeta. Totawana genda kusooka ate we gather together, no. Obulwadde bwe tulina mu Uganda buli obu ne Museveni, tewali kirwadde kirala. Museveni ne famire ye kye kirwadde kye tuyina ekyalwala ne kireeta emirandira mu ggwanga lyaffe. Museveni has saturated in our country. So kati waba Museveni amaze kuzaalira mu ggwanga lyaffe, mumanyi omutabanyi muwambi n'agenda n'ahamba buli hamwe n'ahamba ogu n'ahamba oliya wahurra. So you better be careful n'ekyo ekisajja. Muhoozi ayinza okuba yazaalazaala n'abaana mu Buganda omwo mulimu abaana be mutamanyi balina ku kasasiro balirawo. Kati ekyana ekyo ne kikula ne kifuna chansi ne kibwawo we kituuse. Bye byana ebigenda okututta enkya, bye byana ebigenda okutta Uganda enkya. Owulidde? Bye byana ebigenda okutta Uganda n'abana Uganda ab'enkya. Nze kye mbagamba ffe Western, omuntu bw'aba ava Western ng'agamba yeesimba ku bukulembeze, not now. Si leero. So bannange, Bannayuganda, ku bigambo byange ebitono ebyo bye nsobodde okubatuusaako, bubadde bulumi, si nange sewulira bulungi naye nsobodde okujja tubeko bye twogerako lwa bulumi bw'okwagala Uganda, eggwanga lyaffe, ne Buganda ekyatuyimiriddeko nga Buganda. Omukama Katonda abankuumire, musigale n'emirembe naye muveemu akatengo. We need to fight. Bye bye.